tusooke kati tusomese ku bantu akatiiti abaana twasembayo episode yasembayo twasembayo nga tugambye nti tugenda kanonda akatiiti tekatambulako kakatambulako n'ennyenya y'ekiwato omanyi mulimu abaana abagumu omanyi omukazi gyakoma okunyenya ekiwato n'omwami okufuna vibe naye abakyala batono nnyo abamanyi okunyenya ekiwato omugeri ati naye kata ku ttaka n'abeera awo tavuddeewo tavaamu ddoboozi talina yina action eraga nti mulimu kwegatta kwegamba abakazi ne bongera otulagira ddala nti bye tukola tebakola ki tebabitya kubanga omukazi naga nti omukazi kasita olabanga omusabye n'agwawo n'agaziya amagulu manya oyo lumira mwoyo omukazi ateekeddwa okulaga nti byagenda okukola abitya naye gwe n'agwawo wetu n'agaziya okugulu n'ojja n'oyita ekisenge ekisooka ekyokubiri ekyokusatu oli kunje nga talina yadde weyenyenyezaamu oyo naye omutya naye batasoboka so abakyala tulina okuba n'embuuza ffe abasinga obungi beesiba ekisaaganda ekyobutiiti naye twakugamba nti kati watunuulira obutiiti buno busatu obulaba buno obusatu buno kano sooka okateeka ebbali kaleke bwoti eno kati olaba buno obutiiti buno busatu olaba buno bufaanagana kano kala nti kalimu enjawulo ekitegeera kano kalimu golodi ne white kitegeeza obutiiti busatu kwe tukolera emikolo ejaki ate akatiiti bagambako nti kwesiba bwesibi mu kiwato anti abaana abobuwala babesiba kano kenyini ketwesiba kalimu omukisa tukateekamu omuweebwa tukateekamu oluganjo tukateekamu omukaabira tukateekamu balitenda tukateekamu lulimi lumu abakazi amala omwezi mulamba ng'asaba omusajja ekizigo naye ate nosanga ng'ono alina obutiiti buno anti bw'ajja n'akafuna nga tukakoze bulungi tukawanze tetuyita okukawanga nga mukawanze bulungi ayogera lumu nga byatuuse dda essimu emu ani nti wangi lenti ereeta mannya ki kiwedde naye atalina mukisa mukatiiti kano ng'oluusi yeesibye bwesibi bintundu akuba essimu nnyingi akuba ani munaino lenti nti lwaki tewaŋŋambye ng'ebula wiiki njakuwa wiiki ejja tuka ku wiiki ejja nanga ekikulu kati mbadde n'ebikonteyina bazikutte naye omuntu ng'olina akatiiti nga kawange bulungi Kojja Kitonsa nkugambye kalimu lulimi lumu kalimu mikisa esangwa kalimu nammuli kalimu namirembe omukazi eyeesibye akatiiti emirembe tegimuvaako buli kadde baba mutiitibyanga mwana muto kalimu ebintu bingi mukitegeera nti oli ne mba mwegenda kwegattira wano kati wano tuli kudde tudde nti oli wagenda okwegattira aba yakufasiriteetinze dda naye ogenda kuwako ku musajja naga nti funa kaboodojje gwe kiwaliwo kirabyeko funa kaboodojje kiki omusajja ng'agenda kwegatta omulundi okusinaga nti funa boodojje otali kwagala kaavuga emmotoka akunone tagirina akola atya tannatuuka kwegatta atalina emmotoka tannaba kutuusa kwegatta waliwo omwana ow'obuwala wuno alina kisaaganda buno nga bungi nnyo buli bumeka ziri embumeka buli buna obuna itiizo oke kati oli alina bubiri tulabye abaana abobuwala bwe tusomesereza babaddewo mudde wano emabega balaba obuntu nga bwe butambula abaana bobuwala mwebale kweteka omanyi tugale twogera ebintu abantu ne balowooza nti byakusaaga omwana ow'obuwala wuuno alina obutiiti bwe buna ekyenjawulo kyokka kitugenda okukola mujja kubuleeta tubuwange obirenga bw'okuba akasimu buli kimu kitambula bulungi ojja kwongerako okubira omusajjawo bwoti boyfriend wetukoledde tulina abaana ab'obuwala mubuuze ku bantu mbabuulire nti mujja ne munaaba ne ku kyoge wa Kojja Kitonsa baana ab'obuwala tuli wano budde tuli mu budde bwa misana nebbo bazzeko out kunywamu kabiya kawayini biki so ng'era omukyala alina omukisa w'abeera abaami babakubidde masimu munyweko simu yakoze mwe gyemuweza simanyi ekonome baasi ate katukyabazzaako ki newe mwegendera abaana abobuwala weebali tugenda kuyita ne bali nabo bajje batubuuzeeko owange kati akatiti kano tukawangira ddala buki kati bulungi era bwe tumala okukawanga nga bwolabye emikisa egirimba abaana ab'obuwala akatiti kano mwe muva
akatiti kano mwemuva emmotoka, akatiti kano mwemuva amaka, mu katiti kano mwemuva okuganja, mu katiti kano mwemuva okuweebwa. Buli wabana tokagize bulungi nnyo kitegeeza tujja kana akatiti bwe kabeera mu nti oluusi n'omusajja mu sekisi omuwe enneegatta. Abasajja bangi nnyo babugira ne babula nga tebamanyi mugaso gwabo. Ti omusajja omukyala bw'aba n'akatiiti kano, for example kino kyekiwato lwakuba abaana ab'obuwala bagenzi, ti kino kyekiwato, omusajja olina okubutambuzaako engalo bw'oti, n'obutambuza okuva eno ku kabina n'obutambuzaako engalo bw'oti. Kati omukyala kyaba fiiringa wano mu kiwato kyekyo, kati bw'omala okatambuzaako bw'oti n'okatambuza n'ojja katugeze wano we maaso, kati oba okakwata kato okwatirako bw'oti ne ku kijanjaalo, tukwata katiti mpola ne ku kijanjaalo, kati bw'omala bw'obuyola bw'oti n'obuta mpola mpola, kireetera omukyala okweyongera vibe. Era ebimu ku biri ensonga lwaki twagala abakyala be n'obutiiti ekisookerwako nga tuggyeko biri bye tubawa abakyala kabakaabwe kacce, ng'ojja n'okafuna ng'obiŋŋamba nti ne mukuweebwa ne mukuganja ne mukugirawo sitambula bulungi, ng'ebyo mbikukolerako, naye abasajja kagaba vibe eri abasajja akalaba nako bati n'akakolako kati kubuulira amazima bano abaana ab'obuwala bwe tubadde nabo wano bali abali mu kunyumirwamu obulamu bwabwe, kati abo bali bulungi. Yensonga lwaki zino saawa tuli mu mmeka si musanvu bo batandise dda olunaku lwabwe. Abakyala n'obutiiti n'osanga omukyala alabika obulungi ng'ekiwato kyereere, omukyala alabika bulungi, omukyala alina olususu lulungi nnyo, ekiwato kyereere. Wano abaana ab'obuwala n'agira ati omwana ali wano yetudde bannaaye yansobedde, olina okufuna akatiiti kano neweegirako bulungi nga bw'okalaba wano bw'oti bwamu akafaananyi nga kali mu kiwato kya muntu. Naffe abasajja twongera okumanya nti omukyala gwenna ekyakola akola ki? Akitegeera. Temweraliikirira tujja byonna bitereeza, abatannaba bulungi era tujja kubitereeza. Nti mugwira muno mu kiwato muno omukyala engeri gy'okakwatako akatiti yennyenya ye eyaki ey'ekiwato. Abakyala abamu bamanyi okwetinkula obwetinkuzi bw'oti, naye kisinziira ku peesi. Omusajja yeegattira ku peesi ki? Mulimu abasajja abeegatta sipiidi. Waliwo n'abakyala, waliwo n'omukyala gw'oba nga oli mu kwegatta naye nakukwata eno kanyuma bw'ati n'akusukuma ino ogamba. Kati ebyo gyebiri kisinziira omukyala omusajja wayingidde otya. Naga nti lwopakuko okuyingira munda, omukyala agenda okwagala okufuna munda, olwedde ye juka omukyala ayima mpola mpola nga bwe nakunnyonnyodde, olwedde waliwo obuzibu. Kati abakyala tuyige, waliwo ennyaniriza. Omukyala omwami oba okutte ekatiiti n'okwata ku kijanjaalo ky'omukyala, waliwo ennyaniriza. Okwata katiiti n'okwata ku kijanjaalo ky'omukyala, ennyaniriza eyo omukyala yagikuwa. Olaba ng'omukyala asitula akabina akakwongera. Kati awo ng'omusajja okola ki? Ng'osika. Muyigwe kuteekayoko ku mukono eno wansi. Omukyala omuzizika bw'oti omuzizikamuko katono omukono, omukyala n'akwewa yenna. Bw'amala okukwewa kati n'engeri gy'oyingiramu wano ematalinga. Omusajja yingiriranga ku mukono gwo. Guno omukono ogwa kkono gwa nkizo nnyo mu kwegatta. Oyingirira okwo. Omukyala omusajja oguteekayo wansi, omuteeka mu kiwato wano wansi, n'ojja newe positioninga bulungi nnyo, n'oteeka bwana mukono. Kiba abasajja mulina okuba strong. Abamu bwe mba muyingira mweyambisaako olugalo olw'okuba nti omutaka wammwe ono mulebevu. Oteekeddwa okuba ne mutaka nga yeesimbye bulungi. Akuba teyeetaaga kuyambako kuyingira. Mpola mpola. Ate era abakyala abamanyi wakuwulira nga ogenze ku mulyango akupimira w'olaga. Kati awo bw'omala okupimira w'olaga n'omutta eno wansi, n'addayo n'akola ki? N'atereera. Kati ate era sitirwa omukono guno n'oguleka mu sides ez'omukyala nga gukwatako mpola mpola ku ki? Ku katiiti kano sides zino ez'omukyala nga gukwatako ki? Mpola mpola. Tobukwatira ku mubiri gwokka, bw'omala ng'okola ki? Ng'obusitulamu. Omala ng'obuyisamu bwonna bw'oti omukono bw'obuta. Kati obutiiti buno bwongera ddala omukyala okusumulukuka. Naawe omwami bwongera okukuumira ku ki?
nagamba sex bwongo focus wali ebe ino okujja naye abaana ab'obulenzi omusanga omuwala alina obutiiti tamanyi mugaso gwabwo, omukazi yasika enfuli tamanyi mugaso zaagwo, omukazi alina ekijanjalo tomanyi mugaso gwakyo, omukazi alina obutututu ku bisambi tomanyi mugaso gwabwo. Ogunaddako noza tujja kusomesa ku butututu obubeera ku bisambi ne ku kabina omugaso gwabwo kyeki. Waliwo ne buno obuntu obujja wano bwebo bwennyini anti wano ku kisambi wano wansi wa kabina nja babuulira buyamba ki ku mukyala era omusajja ofunamu ki. Kojja just gana amagi oteekeddwa oganywako ekimu ku bwo gayamba okuzimba obwongo. Ekyokubiri buyambako ku ndwadde enkambwe nga kansa, singa oba nga olina ekirwadde ng'osuubira okufuna kansa eyo mu maaso butuyambako. Buyambako okuzimba ku calciums ezibeera mu magumba, buyambako okubustinga ku synovial fluids ezibeera mu joints kubanga fluids ezo zimanyi okuggwamu n'ofuna okumeketebwa kw'amagumba. Buno obuntu bujja kukuyambako. Osobola okukafumba, osobola okukakuba, nina ne pawuda waako, nina ennyama yaabwo. Sebo nze ndi musajja Muganda ate ndi musajja yasoma eddagala. Buli kintu kye nnunda ewaka era byonna byolaba ewaka byonna birina eddagala yadde olaba nti obumu mba nnunda bulunzi. Nze abaana abange kizibu omwana wange okumala ennaku 7 nga talidde ku nnyama y'akagubi ako. Kizibu okumala kyolaba bali bright, basoma bulungi, bakola bulungi. Abazadde tugulire abaana ku buno obuntu ne ku skin ezo ezigira yambakoko. Tuyina kano kahem prona. Abasajja nabagamba nti betuuka myaka 35 prostate yaffe ebeera damaged. Osobola okuba nga teri enlarged naye ng'eri damaged. Ekimu ku byo ekikulaga tokyatumbiza ng'ofuka. Ekyokubiri ofuka omusulo gwa yero gujja gukulumaaluma. Kano era nkabaka bannyonnyole abajja gamba kojja abonya kano era kyekimu nako magumba olumizibwa kino era magumba onayagadde kabalagako bulazi bwoba olina jjajjawo mu kyalo akakozesaako kano tetunnakamala kano nkaddamu kenja nosembyayo kubanga abaana ab'obulenzi sayizi ntono nnyo kano baana ba buwala ekitagenda mukamwa tekigenda wansi just oteekayo buteesi gwe wansi obuwoomi obukalimu muno bwagenda okwenunako toti nunakuba naga nti yabyekolera mugumu okawulira njenga kawooma bulala bwe buwoomi bwogenda okusangayo anti bwe buwoomi obwo bwogenda okusangayo kano ko babaami ko baddondaze kawoomesa katobyayo kaleeta ebbugumu kwegamba ojja kati ngenda kuwooma bubi nnyo era kati anaakunuuna ku mimwa yanaakuga nti leero nga toli wa bulijjo naye n'abaami namuko wali kaka extra akalala nti oyisaako buyisa bwoti ku mutwe era ne kakuwa amasannyalaze jakakulagako nga tuyonange tekavaamu mu mmotoka akajaani kano kano akajaani amajaani gano omuntu yenna oteeke oganywako gayamba kufuro y'omusaayi gayamba ku ntambula y'omusaayi gayamba okulongoosa ku musaayi obutabeeramu bucaafucaafu so gano ogakozesaako ko ojja gano basinga obungi baganywedde bagamanyi ninako ne sukaali waako naye taliiwo olwaleero combination eyo yonna nobeera ne strong energy omanyi ffe wano energy kano just kano nali njagala okuwa ku kyayo just amatondo nga gaago leetako walimu just teekako wano nuunako owulire okawulidde kati waliwo emiti egimu gye tumanyi emikambwe nti jjo omusajja bw'aginywa asiba kabwa anti embwa yesinga testosterone hormone ennene nti embwa esobola okwegattira essaawa mmeka kati omusajja bw'anywa emiti egyo asibwa kabwa tulina akamenyambazzi tuyina empewere tuyina omulegangalabi omubajjangalabi ogumanyi ogwo tuyina olutuntu kati bwe tukola combination eyo tetukola decoction form tukola tincture yono ofuna ettondo limu olinga anywedde ekidomola ekiramba ettondo litya limu kati wano olinga wano
limu bwe liti ninga anywedde ekidomola ekiramba era kati madamu wange bwandaba nga nkanywa agamba ono nanzise kuba akamanyi era bwanapoaja yakanywa kwolwo wamma lwe yali asomesa eggwanga kati gwolwairo genda wetunadda wano ojja kumbuulira kano kokka okozesa amatondo go 15 kasuku akamanyi kasuku yakagamba nekayima safiri bakamanyi abo kano bakamanyi kati nze kankubuulireko kati nze kankubuulireko laba mutabani wange kasuku ettondo zino zokka tosaana kulaba mubiri nti n'omubiri kweguli omubiri gumenya nnyo bano abeekotogedde kati nga yanywedde zigana amatondo akamanyi kano sijja kwogerako oyo akamanyi tumalirize ne kano abaana ab'obulenzi ekisumuluzo ky'amaka kano bulosikowa ekisumuluzo ky'amaka ka oyiro kano oteekako obuteesi bwoti ku mutaka kalaba ka oyiro nomasajingako mpolampola bwoti ng'ologenda kwegatta anti olwo mwongererako size ogenda okulabako nga tokalagidde nga kagasseeko luno olugalo era nga tokalagidde ne kagattako luno era nga tokalagidde ne kagattako na luno kati wayita ewiiki eyali agiraati ng'otandika ku girooti ogenda mu wiiki ey'okusatu ng'omukyala yagamba nti si bwotyo bwe wali wakyuka nga kuyimbira wakyuka naye nga wakyuka ki atandise okuwulira kati awo ng'omukyala atandika okulwana ng'anoonya akaseereza waliwo abali talina mazzi nga yakumanyira esayizi ento tolina kyokola anti ku bisenge tokoonayo obeera oti mu bbanga kati wano otandise owagaanya ng'aga kojja kampi omusajja wange simanyi kyamutuukako naye nga kanokokka bulosikowa gwe bwonkubira essimu ng'ekizibu kino ky'olina sigenda kukyogera nnyo mu ntegedde sayizi nga yentono nkubire simu ngambe ekigambo tutandike ne lwasa blosikowa weri ewakojja era ne kano kuba tojja kukola sayizi nga towangaala naako weekali kalinako n'eccupa yaako bulungi nnyo tugenda kwogera ku butulututu obubeera ku mikono ku bisambi ne ku kabina tumanye ebintu ebyo bya mugaso ki ku basajja era omukyala bw'oba obirina kya bugagga ki ky'okuumye mpozi tujja kwogerako ko ne ku mubiri oguliko obwoya omubiri oguliko obwoya omubiri nga guli air bya bugagga ki ebigulimu era omukyala bw'oba oguyina weeyisa ki olunaku oluddaddako era kyekimu ku episode eneddako ndoza tujja kukolako olwegyo emiramu 3 mbabuulire ku bika bya zino nabunnya ensinisa ekinyini ey'olusoggo eriwo omusajja gye yandibadde yettanira ennyo kubanga zirimu ebika buli emu eyogera olulimi lwayo kati ku episode eddako tugenda kwogera ku bika byazo obwoya ku mubiri n'obutulututu ku mubiri nze Kojja Kitonsa nzikiriza abaana bange ab'obulenzi abali emitala w'emayanja temubeere eyo mwe munkubire onge nti kojja wano waliwo ekibulamu nja kuderivalingira gwe nti mune kankole ki kankuweereza akantu ogenda okukomawo wano ng'osaza kimu nammwe abali wano mujje munoonye jangu emmengo gaye nti kojja munnange nzize naye ensonga gye wayogeddeko yeeno wano tubyogera tusomesa naye bw'ojja emmengo ndaba otya era ebyange naawe bisigala naawe temutya wano twogera tusomesa aiva machi tunabe tujirayo omuggo noga nti ono omwana aganye okutegeera kigenda mu maaso katumuggireyo omuggo nitumukuba kati nga bano batabani bange balwasa tujjeyo omuggo ne kati gwe bobanga balwasa solution zizi blosco wayeka ngojja ngemberetera bulungi kano ngojja so bintu bitono nnyo si bingi nnyo nze Kojja Kitonsa togenda kusangayo mulala abejjinja musigale eyo branch gyeri ab'embalala mukimanyi mbateekateeka n'enzija ab'e Kampala Emmengo okulya na Muteesanga University onzijjawo nnyo mangu oluusi mba njagala tuba tulina okubaleka mukali netubaleetera ate omusomo inshallah nga bw'oyogedde kankome wano naye nga temwerabira ne ku nnyenya y'ekiwato na ddoboozi kiri oteekeddwa okukola
ng'onyeenya ekiwato. Just ffe tukugamba nti subscribe, likinga ate commenting. Tukuleetera ebyokya bijjajja bingi nnyo wano ku media. Tubaagala nnyo. Nkoze ne musajja wange Masembe Erimiya. Ye Kojja yamutereeza kyakugamba nange yankolako kati tuteekayo dayasi naye ensonga abeere nga buli kolo ki nga bagimaliriza. Tubaagala nnyo. Oyaba.